Lusiddwa okuva wabweru w'eggwanga abadde bamanyo abawala ababiri, omu bamuyita Jovia, omulala bamuyita Brenda muwala ngenze mu hostinga. Maama Jovia atutumye okugamba nti akwagala nnyo guma. Asindise muganda we ono n'amukiikirira tajja yogera kuba tasobola yogera. Batutisse obubaka bwa mitwalo 10 gituusibwe wano mu nju ya maama ne taata. Basaasidde nnyo bannanga abaana abo tusaba tubasabireko ekyamazima kubanga gye bali mu mbeera eteetaagisa ate nga bali mu biyumba by'Abawarabu. Tusaba essaala zammwe kozi ntegezeddwako nti Brenda afeyitinze naye tusaba essaala zammwe tubegayiridde ebyo byaffe mitwalo 10 ssebo ziizino. Okay, toyanze gendowooza kye bayita Moses Kapeesa mutandise okukitegeera. Tuli wano naye embeera y'emu eri mu mawanga gy'abadde balina nabo bakuŋŋaanidde bagenda mu maaso n'okugoberera okuziika kuno, era abamu bazirise, abamu bakaabye, abamu bakoze biki. So abawala abo bambi babeera mu videos Kapeesa z'abadde nga atera okukola abadde bafollowinga ku TikTok mikwano gye, era abo badde bakimanyi nti Kapeesa yafa, naye olunaku olutuuka bwe luti luba luzibu nnyo. Buli omu n'abadde yaguma nga takaabye bw'atuuka ku lunaku luno olusembayo luno n'amaziga gye gava tosobola kumanyaayo. Kale tusaasidde nnyo buli muntu alina akakwate konna ku Moses Musa Kapeesa. Simanyi nnyo Oluganda, nze Nantongo Shakira. Yes, bali mpa ku TikTok. Bangalidde Saudi Arabia. Era bbanga ddene tembeeredde nga mbeera ne munnaffe Kapeesa. Kapeesa nasembeyo okwogera naye nga 28 nga yankubirako naŋŋamba Shakira tugende ku nnyanja. Nemugamba ndi bize sigenda sobola, era naŋŋamba ngenda kukwata ki live, ogenda kukola ki, ogenda birabirawo awo. Era live gye nasembayo okuwuliziganya ayongera ku ddoboozi tulina bigambo bingi nsonga tuli mu nnaku. Guys, Madam Mita, it is my best friend. Abadde friend wange era abadde abeererako nnyo, n'omukubira n'omugamba bosi wa kunyaabonya n'agamba guma, era nga tolina akwita tanakuteeka kutugaba n'agamba beerawo ng'owekoze eki obeeraawo. Omuwala tumusaasire bambi ebigambo newobeera ku bibeera bitono, alina moment ezisembayo ez'omugenzi.